Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe. Amannya agange bampita Rashida Dada. Abatuusaako pulogulaamu yo ebbaluwa yo buli lunaku ku channel yaffe Director Van Clash. Bannange mikwano mbeebaza bye mukola. Mukama batuweera omukisa. Abakomentinga Stella, Doreen, Mwenna, Mr. Geoffrey, Anisa Longo, tulinayo Roni, tulinayo Mugagga, mwenna bambi abaana bakometinga mukama batuweera omukisa. N'olunaku lwali tuzze ne munnaffe Alajana. Yabuuka eddagala ly'ataasooka kutegeera nti lyali ddagala, naye gye limutuusizza mukama yamanyiyo, kubanga ne kwenjogerera kati abala nnaku abala oba leero afa oba enkyafa. Naye bannange mikwano nga tunaba kugendayo kubasomera bbaluwa nga yonna weeri. Dr. Kizito Patrick akola ku ndwadde nnyingi, akola ku asima, akola ku bizimba by'omu lubuto, akola ku alusas. Miyitayo olabe ng'akujjanjaba ku bbeeyi ey'okuteesa. Nammwe ali eyo ng'alina figeta gitegeera olubuto lwo lwakuyitirirako olina mugaba, gendayo osobole okujjanjaba ku bbeeyi ey'okuteesa. Akozesa ddagala lya abo n'akujjanjaba n'osobola okutereera. Okay, katuuya teye munnaffe eddagala yalisangawa era yategeera ata nti eddagala yatandika ate libuuka. Okay, nkulamusiza mukwano. Amannya agange mpitibwa Nannyonjo Margaret. Nina emyaka 31. Mukwano mbeera Matugga. Munnange nsaba mumpe ku magezi kubanga obulwadde bunnuma. Niwe njogerera kati ndaba nga obulamu sikyalina kubanga obulwadde bunsinziza amaanyi. Munnange sikuleseeyo nze okutandika okufuna buno obulwadde nali mbeerera Matugga ng'era nkolera mu katale, naye munnange mukwano obulwadde ndowooza bwava ku mulimu kubanga ntambudde mu basawo bonna baŋŋamba obulwadde bwava ku mulimu. Okutandika okukola mu katale ako nalina taata w'abaana bange n'akwata ekkubo n'andekawo, yandeka n'abaana 2 nga sina kyakubaliisa. Kwe kugamba ka ŋŋende mu katale nsabe ekifo ntunde ennyaanya n'obutungulu ne green pepper, sobola okulaba nga nfuna abaana bange bafuna ekyokulya n'ekyokwambala. Munnange mukwano nga nnyingira katale mmadde naakolamu omwaka nga gumu, naye ebizibu bye nsanze mu katale nerisibirabangako. Basooka ne bansindikira ekiwuka kye bayita sigga, ekijja nga kinene. Ne ŋŋamba naye sigga mukwano gwange kwe kuŋŋamba oyo sigga nno aba mubi okujja ku bizinensi yo, saakitwalanga kikulu. Ne ŋŋamba ze sisobola kupowa, nina okulemerako. Ne baddako ne nnumbibwa ne bankuba ettalo, okugulu ne kunnuma paka era ne nkujjanjaba ne kuwona. Naye ine eddagala liganye okuwona mukwano, kubanga ine eddagala lye banteekako omuntu ne wannengera n'alengera nti yoyo Nannyonjo aŋŋamba gweyongereyo eri tonsemberera. Simanyi lwaki naye ng'ate neiba wange ow'omu katale ye yankola ebyo mukwano, kubanga n'okwewaana yali yeewaana nga ŋŋamba ntunda nnyo nabo balina ennaku wadde nange nnyina ennaku. Mukwano obulwadde obunnuma tosobola butegeera. Obulwadde obunnuma bunkenenezza nzigweddewo, njiika amalusu ninkatategeera. Simanyi bulwadde ki kubanga nagendako mu ddwaliro ne ŋŋenda e Lubaga ne ŋŋenda e Mulago ne bansindika ekiruddu. Munnange mukwano obulwadde tebabulaba era baŋŋamba siina bulwadde n'aka kaabe siriimu kaabe ki, naye obulwadde bumazeewo. Mukwano nsaba ompe ku magezi, nsaba ojjeyo onkyalireko wennaaba sinnafa, olabe embeera mwendi kubanga embeera gye ndimu ndaba obulamu bugenda. Naye abaana bange ngenda balekera ani abatalina kitaabwe wadde owooluganda lwe.
nze maama wange gyali neyanzaala omwana omu ate maama wange mwavu kubanga nze yali namugulira kasukaali ng'afunye ku ssanyu naye kati nze sikyalina ssanyu n'asanyuka ng'ompadde ku magezi sigadde nze Nannyonjo nga mbeera Matugga. Bannange mikwano, ebbaluwa ya leero yeeyo. Nannyonjo alaajana olw'eddagala eryamusimbibwa ku mulimu kwakola n'alibuuka. Nze nsiiba nkibagamba abantu abo ba bizinensi entono simanyi lwaki wabeeroga nnyo oba kiki oba bwavu oba nkyogere ntya naye bannange mikwano ebintu ebyo tubikomye tetuddamu bikola. Bannange tusomye ebbaluwa nnyingi ez'ebintu ng'ebyo kyovula mbagamba komenti nga teekawo komenti gireke waawo. Bannange mikwano tuwa abantu bano amagezi obw'omusota bannange Mukama amusaasire. Omwana w'embwa agenda tutuukako temugwamu maanyi. Omwana ow'embwa gwekozesa agenda tutuukako. Bunaku gye tulaga tufuna okulaba nti n'omwana ajja tutuukako lwakuba kati ng'ebinyonyi n'embitegeera nti bizibu. Bannange mikwano tuze tusoma ebbaluwa nnyingi naye buli alina kyaba alina asobola okituwa. Osobola ogamba Ashida sinnamwesiga ninayo omuntu wange ali Uganda agenda mu meeting amulabe. Ashida sinnamwesiga omuntu oyo ali e Uganda agenda amulabire ku muntu oyo. Kitegeera n'atujja n'omutuwa ne tumutwala n'ewali oyo omuntu n'amulaba okusinga wogamba nti Shida simwesiga naye kamulekaawo ate ng'olina ky'osobola ottuwa. N'oba olina blouse emu osobola okumpita n'ongamba Shida blouse yiiyo gimpeera omuntu ono. Shida engatto yiiyo engatto zange ziizo ffe edda twalinenga engatto nnyingi kati ebintu bya Uganda bya bbeeyi naye nga n'ezimu ozeerabira naye bw'oba oziina osobola ogamba kangabeko. Abantu bano bafuna essanyu nga n'ekyokwambala ojja musanga takiina gw'osomedde ebbaluwa oba gw'otambuddemu ogenda omulaba kubanga ntambudde mu bantu bangi nga talina nakyakwebikka. Mujjukira omukyala alina omwana w'emyaka 16 eyagongobala talina kyekwebikka talina kyakwambala yembeera mwatu mwali. Ngamba ntya nti woba olina ky'olina osobola okituwa osobola okibawa. Sijja bakisa abantu bano basaana buyambi gwoba tonneesiga ng'olina omuntu wali e Uganda wakiri gw'oba ontumira era mmukutuuseeko ddala mmukulagireko ddala nti yuuyo amulabe okusinga wetunaabalekaawo kubanga embeera bambi mbi ate mmanyi bangi mulaba vidiyo zange mulaba ebbaluwa zange bambi mikwano. Mbasaba mutuyambe nga nfukamidde tulabe ng'abantu bano bambi batereera bafuna embeera ennungi nga ne waba tomujje mu kyakugongobola asobola okufuna obulamu obulungi. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.